tuyanziza nnyo mwena ab'ekumi na kwanda boy UG era n'aba subscribing okola omulimu gw'amaanyi gwe wena tana subscribing atubale tukusaba subscribing atubale nga tusobola okweyongera mu maaso era gwe wena tana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba okampere ka like ebyakato lubwama bambi bibi nnyo ogenda bw'obiwulira mu maaso awo ate nga ye Fik for Mike ne Palaso batabuuse nga ogenda bw'obisanga era mu maaso awo era Faridah Nakazibwe surprise agifunidde mu budde era abadde bambogerera ate bichi era gwatana bakumpera kano ka video ka like mbadde nsaba okampere ka like nga nyongera bajukiza sponsors baffe Biva Organic ngo nakola ku bulwadde bwonna kozesa eddagala ya butonda asangibwa ku Access Building Rubaga Road ate nga ne Hajati Kalodo agamba jangu akulombereddwa ebizibu byonna byoyina mu maka oyagala passport erwawo oyagala visa eruddewo okujja bannange mukubire ku namba esembeyo 67 awo aya MTN mu kagendera mu Gatreso Palaso ne Fik for Mike batabuse ku MTN Kola Tunes Award gadagi nice wa NTV wababusoye ebibuuzo ku ngeri gye bawakize hard era nga Palaso yavuddeyo ne awards zabadde bbiri nga emu kuzo nga luno luyimba lwe olwamalamu most downloaded songs mwaka guwedde ne lwa best male artist of the year nga wali wona abuwangula kambalekere story oba mbalekere message gyagambye tubawe mwe abawagizi be. Best male artist as well. One of them is by downloads, by numbers, and the second one is by people's choice. Thank you, I give it back to the fans. Thank you so much. Like they say, numbers don't lie, numbers never lie. Palaso, you know, maybe 3 years in a row, being crowned the king. How does this make you feel? Of course, it feels good. It feels amazing being among other great talented individuals like my brother Fik for Mike. It feels to dedicate a million to all of them. It feels great coming from a great musical nation and still standing out. You know, I respect everybody. I respect the competition. I respect the art and I respect the fans. I'm just thankful, man. I never thought about that. Atenga ye King of the East tumuvuddeko Kasuku ndoza mwena mumanya kola wali ku Dembe FM wamune ku Spark TV ngona manyikiddwa nga best friend wa Kato lubwama Kato lubwama wali message jamuwadde atubulire ngaffe abawagizi ba Kato lubwama era nga tongere kumusabira nga ba blogger basinga badde bavudde mu Kato lubwama afudde naye nga sibituufu Kasuku avuddeyo n'amawulire matuufu na story n'ebigambo binnyini Kato byagambye Kasuku agambe abantu be kambalekere bigambo bya Kasuku mu byewulireko nammwe kati anko Kato ye embeera gyali musinungi era omwana ngambye nti embeera mbi dala kale no nali awo ku Sande nenga akale Kato lubwama omwezi gugwako tubali tulina shooting akantu kafe naye musajja mubadde nnyo omuvuka ngambye mutabani we ye yagudde ebbeeri nanabitegeera bulungi okusinziira ku kyaŋŋambye towulidde njagala buli kyenjogera ate nga ye mama Fiina ku side wali eya TikTok ba TikTokers bamutabukidde mbu lwaki yeemoola ku myaka gy'alina asanabeera nga akola ebyo byennyini bya Asia bavuddeyo naye ne bamutabukira era nga manyi TikTok tebazannya era bakabejja ba TikTok babeerayo era bamuweereddewo level nga basinga we mugamba mama Fiina bamuwadde level mu comment section yonna byayo video gye yakoze nga bagamba lwaki obeera ogegenya Asia nga Asia gwe bamanyisa wazino ye queen of TikTok wali ku TikTok app kamalekere ka video kindowooza mukalaye museke mbisobole okujja ne Faridah Nakazibwe Anko mngombe nkubeki na chikazi kirabika kimmanyi. Gendo kikube. Kuwana. Oyagala kuwana. ate nga ye mama Fiina tumuvuddeko Faridah Nakazibwe olunaku lubadde lwajjo mu Bruno wavuddeyo n'amukolera surprise era mu surprise waliwo bimutaalabye ye kambalekere mu birabe era tubaagala nnyo wano kwanda boyuti kiki ekyo
Bani Ah, Bruno, this is you. This is imperial leather. Bategera no tegera nti okosa sabuni oyo. Gokozesa. Oriyo mshuma iwe. Oh my God. Imperial leather. Imperial leather. Yetabye mbintu bino. How on earth do you do this to me? The gel. This is you, right? Because there's no way a school can send me these. I don't know how this school knows your things. I think they must have consulted Briella. Yeah, thank you. They must have consulted Briella, but they told me you're the best parent this term. So for banyo kulwanira ekikopo kyo nga World Cup. Parent of baby class. Akola yo bichi. So bangambe you are the best parent of this term. So wetegeke oyina okufuba nnyo